Abantu baagala okumanya ekyali kyankwasa in brief nja kyogerako naye nga si ensonga endeese. Export TV to the world. Munywanyi wange gwe wenna alaba Export TV nkulamusizaako gyebale gy'otuusaako engalo. Amanyi omwana soda abbe yakutte mu byuma n'akitematema ne kitambula malidaadi sana. Subscribinga, commentinga, sharinga ate teweerabira ku likinga. Video gitambuze. Abasalamu furniture mbatumiddeko minywanyi gyange abali mu kibuga bweyogerere Kiteka Banda opposite Nabisunsa Girls beyune ku bya furniture enamba yiyo wansaawo. Leero tugenda kudduka mu speed tusobole okujjayo ekinyusi. Omukulu amanyikiddwa nga Saddam Ssennoga oyo gwolaba ku mpingu abasinga gwe mumanyi nga Godfather. Bangi mwebuuza kiki ekyamusibya nenga temukitegeera ne gyebuli eno. Omukulu yamusiba yamuteekako omusango gwe bataputa mu lunyaanyimbe oba mu luzungu nti computer misuse. Computer misuse okozesa obubi omutimbagano. Kijja kitya? Gundi Godfather alina mukwano gwe ennyo Umalukakande gwe mwawulidde ayogerako era nga bujja owulira bwayogera mu video. By the way naye kennyini agenda kutunnyonnyolera kiki ekyamusibye ye nga ye. Naye okusinziira ku nsowera zaffe ez'oku kisenge bwino y'ono omujja ku expo yongerayo akatambi. Godfather mukwano gwono alina olutalo lw'amaanyi sinziggu ne Sheikh omu mu ggwanga lyattu Uganda, Sheikh Kigozi. Sheikh Kigozi ono mumumanyi nnyo akolagana nnyo ne bannaffe abali ebweru w'eggwanga bakadaama mu nsonga ezo. Era omukulu Godfather we yamuyita n'atandika omusabula obba bakadaama ssente tolina ky'obayamba biki. Kati ne Sheikh naye n'asinzira awo okumukwata amusuuleyo mu mbuzi ekogga. Naye abagoberedde ensonga zino bagamba byasuttewo ku ekyo. Omukulu Godfather nga yomumanyi nti babbuloga osobola banyigayo omunwe gw'ennusu n'ogamba munnange ono andi bubi antwala sooka omunkwatiremu. Munnange Godfather alina kyaliwe Umalukakande gwe nkugambye alina olutalo lw'amaanyi ne Sheikh Kigozi. Godfather yagambye sijja kulaba munywanyi nga bamuttira mu miguwa nga nze nina omutimbagano nga nsobola n'okwogera. Godfather ng'asalawo ayambala Sheikh Kigozi amusabule kubanga Sheikh Kigozi alina ebintu bye yasomola awantu awamu awakusifu n'abijjayo n'abikozesa nga ekyokulwanyisa eri munywanyi we Kakande. Kati olw'okuba Kakande yabadde talina kyakumukola Godfather n'asalawo omupiira n'agwambala akube omuntu kumbe gwakuba ebintu bimunyiiza ate gwalwanirako ensonga zaabwe zivudde wala. Kyeyakozzewo n'adduka mangu ku poliisi n'amuggulako omusango nga bagambye nti computer misuse, okumulebula, okumusibako ebigambo ebitakwatagana, kimanya bye bakadaama talina kyabayambye, simanyi biki kiwaalaali. Awo ensonga n'esajjuka. Enkwata ya Godfather yabadde simple. Abasinga temwategedde nti ye omukulu bamusanzeewa. Godfather ffenna tumumanyi nti omukulu ali mu by'amataka, atunda amataka. Era bamu abadde mulowoozeza mbu oba ekyamukwasizza simanyi bufere bwa ttaka oba ki, nedda. Godfather afuna olukomo ku ssimu. Eyamukubidde essimu yabadde mukyala. Amuga Godfather njagala kunguza ku ttaka ko ettaka weeriri. Ettaka weeriri era nditunda bw'oba oli siriyasi teekako ne ka deposit k'omukyala nedda. Nze njagala kuntwala ku ground ndabe ku ttaka eryo nina miliyoni zange 3. Godfather we yawulidde miliyoni 3 yagambidde nti ono mugagga. Munnaaye ng'abyambalira ku mugongo nga nswa ayolekera agende atunde ettaka. Kumbe ono omukyala gwe bataddewo nga Kamasu Ddobo. Omukulu adduka amanyi agenda kukola bizinensi obukadde 3 bugudde mu ndyanga. Maama okutuuka eri gye baakoze pulaani okwesanga nga bamugamba ssebo you are under arrest. Nga bamukwata bamusiba bamuddusa kipayopayo ku poliisi y'e Maganja awo nga wakave Kawempe. Batuuka ku poliisi e Maganjo omukulu tannategeera kimusibiza akuba obusimu akubirako bakyali be nti bannange kaweddemu. Bamugamba buuza ekikusibizza. Agenda okitegeera luvannyuma nnyo nti Sheikh Kigozi ye yakusibizza ogwa computer misuse ng'obudde bwazibye ng'amateeka yagalagaana. Omukulu alina ossulayo. Bannayuganda muliraba kaki? Musiba mutya Katonda? Ekyamazima Katonda yasuzeeyo olunaku lulamba ne lukya n'alyoka avaayo olunaku olwazzeeko. Era mu bigambo bye kennyini agenda bitwegambira
owulire abamuyambyeko biki naye akunnyonnyola ekyamusibizza. Nye entalo zannwaniraako ono munkwatire munsabulire ng'omukulu Calvin Kayanja bwe yavayo n'atutegeeza mbu eriyo ababawa ebitooke baatatutegeeza balwanise abantu abamu. Ne bwino wa Calvin Kayanja ajja gobeera ku Export TV kankuwe omukulu Godfather ye kennyini naye mu bigambo bye omwewulirireko ng'ayogera. Mbadde omwana soda commentinga followinga video eno gyeyo kalinki bambi okampereko munywanyi wo yonna gy'oba okamusanziza ensonga zitambule malidaadi sana. Ne bwe sidda mbateredde wano kambalekere Godfather. Waliwo ensonga endeese bannange, naye nga sinagenda ku nsonga eyo, ensonga endeese kipayopayo. Kansooka babuuzaako mwasibye mutya mwasuze mutya akabuliriro nga nyina gye mbadde eyo mu bizibuzibu, naye ngera sinajogera. Nsaba okutwala okwebaza kwange eri abo bonna abambeereddewo mu mbeera yonna. Ntwale n'okusaba essaala abo bonna abansabira Katonda abaweemu omutwalo mulamba mu bye baasaba. Buli omu kye yasaba, buli omu kye yansabira Katonda akikubiseemu emitwalo 10 akimuwe, naye akimuwe. Yansabira obulungi, yansabira obubi. Nebaza nnyo bambi abantu abambeererawo besijja kwogera mannya nga tekijja bakola bulungi n'obutadisclosinga abenja okwogera amannya. Omukyala generali full figure jena atali wa uniform. So nyabo presidential advisor nkwebaza nnyo, webali nnyo, webalire ddala. Abanange mwampole ebbanja kuyambagana bbanja sanga lulibo olwo obulamu bwe buba bukyaliwo, ennyumba yammwe bweriba etonnya nange ndijja nenteekako ekibatu ne tuzibikira ewatonya. Owekitiibwa Franka, owekitiibwa district kadhi, ensonga zino kwe zeetoolooledde. Sebo owekitiibwa district kadhi Kigozi, Sheikh Kigozi, webale nnyo, webalire ddala. Omukulu omusomi w'edduwa Nasana, Sheikh Umar, mwebale nnyo bannaayo okufiisa obudde bwammwe ne mujja ne mwetala ne muva ku mirimu. Kansona Habwe, webale nnyo, webalire ddala. Owekitiibwa Haji Yusuf Supermania, webale nnyo, webalire ddala. Bannange mwenna buli omu bitiibye bangamba ku Sevaniziya yatuuka ngeno ku polisi yaliwa ne bakuba essimu ayite ziriko n'agenda kweno. Oteeka ne bawa Ajati Kuruthumu, bawa Kuruthumu namwewunya n'omwewunya ssebo, naye yatagala ng'anoonye eri President wa TikToka Frank Abaho chairman Tim Kawumbi. Sebo nkwebaza nnyo, webalire ddala, wateekamu amaanyi go wajja. President wa bankuba kyeyo omukulu Calvin Kayanja, Sebo naye waluma n'ogwengulu. Nkwebaza Sebo, mbebaliza ddala mwenna bannange, mwenna abambeererawo, abantu ab'enjawulo, abantu baagala okumanya ekyali kyankwasa. Ekyali kyankwasa in brief nja kyogerako naye nga si ensonga endeese. Nayiirawo Seka Kigozi omubiri, mumanyi bulungi baamuwa wa district kadhi, nga bwe mukimanyi ebintu ebyo bibeeramu entalo. Ayina abamukuba, bamulwanyisa, ayina omukolo agenda sinkana president bamutikkire mu bujjuvu, kati bamukuba eno bamukuba eri, ne muyirawo omubiri bambi nga nze ndaba mutuufu. By'okumuswaza mu maka ge tebyetaagisa, kati gwe musango gwe nazza. Ate oli n'agamba bw'ate nze namuliyimirira bamusibe, naye ayina okutunda buli kake alabe nga nange banteekako at least ku mpingo, atunde buli kike ng'endeko eruzira. Ebintu ebyali byetooloolera tewaaliwo kirala. Wabula bwe nvuddeyo nga maze okwebaza abo, ensonga esinga obukulu nsanze ensonga ku table, nsanze ensonga mu WhatsApp zange nga bazimpeereza, nsanze ensonga ku social media. Nga bwe mumanyi nti ne musajja mwerufu, ndi musajja muntu mulamu, nze musajja asinga obuntu bulamu obwerufu n'obukwata mpola mu nsonga nga nkolagana ne bakama bange. Waliwo omuntu eyajja n'afuuka mukama wange mu bizinesi ez'enjawulo, omukyala ali ku social media kuno agamba bino ne bino ku poloti bikindagaano, ayogera bingi. Nze nate sikiwadde nnyo obudde kubanga omukyala oyo Madamu Goreti tumanyiganye naye, namuwaako advice ne mugamba Madamu Goreti mbadde nsaba ogendeko mu kooti, osanga kooti enaakunnyonnyola. Nze nemereddwa okunnyonnyola
lawyer walemereddwa okunnyonnyola ba YouTube be yaddukiramu bamunnyonnyola ne balemererwa mikwano gye bamunnyonnyodde be yali akozesa ne balemererwa ne mwawa advice agendeko mu kooti ne kiggwa naye kindeese omukyala mpulira ayogera nnyo ku bantu abakulu banawuliddemu ng'owekitiibwa Gashumba ne mpuliramu nannyini ttaka Alisoni ne mpuliramu chairman byasimanyi waje biva kwe kujja in protection of those people omukyalo oyo yakolagana nange mu bwa Godfather nganze era wendi era ettaka alimanyi weeriri anti kaduuka alimanyi yalirabako yajjako okuligula ne tuligaanira nga waliwo abamuleesa ga Godfather ayina entalo n'omuntu ayinza obbaguza ettaka eryo okitegeera n'eŋŋaano dimuwa waliwo abakulu bali ku media okwo babayita bamasaaba nabo bamanye ettaka eryo kweriri era bajjako nawo baligule n'eŋŋaano okulibawa omukyala ettaka yalituukako alimanyi naye omukyala si mulambulukufu mu nkola ye si mulambulukufu mumubuuze ti Godfather bw'aba womwemulugunyako mu bigambo byoyogera ng'olabika ayina looya ye bamuyita Sam lwakuba yamu advising ndowooza baafunamu okko obutakkaanya naye ndowooza baabutereeza kati kubuli looya we mumubuuze omuntu ayina looya lwaki justice oyagala gifunirako social media lwaki instructing looya wo n'agenda mu kooti n'aloopa Godfather bwe kibanga ddala Godfather mukyamu mumubuuze ekibuuzo ekyo ekyokubiri mumubuuze wagendako ku ttaka eryo nga Godfather takutwalangayo ne weetwala ne wa chairman n'otwalayo n'omuntu mbono gw'okwasiza ebibyo chairman n'akugoba ntakumanyi genda oleete endagaano oleete n'omuntu gwe watuma akugulira ettaka eryo ekyakubiri ekyokusatu mumubuuze endagaano looya gye yakuwa Godfather gye baakuwa erimuko ku bbanja erya miliyoni 6 olimanyiiko oba tolimanyiiko mumubuuze ebibuuzo ebyo nti era bw'oba olimanyiiko kuba mweriri lwaki tolyogerako era bw'oba tolimanyiiko looyawo akuweereza ati endagaano erimu ebbanja n'otalimanyaako ebibuuzo ebyo mubimubuuze ekyokuna mumumbuulize Godfather ebbanga lyewakolagana naye n'omukwasa emirimu gyo gyonna egiri mu Kampala supervising apartment wali ogenda ositula home country home yo gy'ositula n'ogamba akunoonyeza ekifo ky'okuzimbamu loogi ekya layisi ng'ate kiri kumpi ne town kye namunoonyeza ne muwa biki byonna wali omusasuddeko yadde Export TV to the world.